Basebo ne banyabo. Omubbi omufere Fatuma Namatovu ogamba otya. Akabaluwa ko kantuuseeko mwansa moninze. Actually, video eno is simply to tell whoever aids and abates ayamba kumubbi w'ettaka a special command to you. Buli muntu yenna ali mu bifo eby'obuyinza n'obanga osobola okwekobaana n'omuntu omumenyi w'amateeka mmwe abaafuuka ekizibu mu ggwanga lino. Mwampise Fatuma Namatovu naye njagala nkutunule mu maaso n'akabinja ko mbagambe sigenda kubakkiriza kubba era temumanyiira naganya okubatya kyonna kye mugenda okukola bonna mu buwandiike mu bikole ki ndi ready okulwana nammwe. Buli alina obuvunaanyizibwa okubanga ostopinga omubbi ne weekobaana naye mu luteekateeka a special command to you ezze. Mulekeraawo okunyigiriza abantu. Leero naganye ebya diplomacy nabiganye gwe ngenda kukuba paka kubuliza mu ttaka. Mugenda ne mubuulinga abantu we mubaloopa obusango buno ne mbasobola. Wonna mugenda okulaga mbasobola temumanyira bantu. Mukaabiza abantu amaziga, mujja ku mataka g'abantu nabagamba mwajja ku kyamuntu mukyamu. Ngenda kubeekwasiza oba kati muyinza kupulaninga kaluwo oba kunsiba nga bwenvaayo ettaka mujje okubanga muli tutte mujje mwesenzeeko ng'omutima gwange gukyakuba. Look at this face. Oba temulabangako muntu yali abalakidde nja kubaawo obudde bwonna naye mbakakasa nabagamba from the word go nga muzze ku ttaka lyange nti nga bwe mwajja mugenda nga temunya kye mufunyeemu okujjako okufiirwa. Basebo ne banyabo, buli woolabanga omufere ng'akulemeddemu ayagala okulemera mugenda kubayigiza badiiringa n'abafere naye munaawulira nti aji bamusibye balikoze eki. Nkukakasa mugenda kulaba ku kye bayita omumalirivu. Namatovu genda oggulewo emisango gyonna, tewali musango gwa muntu ayogera mazima. Oli mubbi. Kano ne bwe tugenda mu kooti nsaba okapuleyinga ng'okapuleyingira mulamuzi nkuyita mubbi lwa nsonga nti oli mubbi. Famire yeekukakasa tobanga nako na ssente zigula ttaka, tozirina tokolanga nako, wabijjeewa ssente wazijjawa? Lwaki mwagala okuyingira mu ntuuyo z'abantu? Oli mubbi. Bwe wajja ng'okayanira ettaka lyange nakuyitako omubbi. Wamala kugezaako n'ogenda mu buli wamu landizi naye kukakasa tolinaawo ttaka. We wadda n'okozesa amaanyi we nkugambira nti oli mubbi. Ate waleeta bakifeesi ne bamenya ennyumba yange yaliwo. Ekyo gyonna emisango ngenda kusiba. Akapande wasoma kafu. Olina naabo bafende simanyi bakano bakulimba. Mugenda kulaba kye bayita bakalwa. Mulabika mundaba bulabi ku social media mulowooza kisajja kiri awo tugenda kigira tukije. Sooka nali a bit offside naye mugenda kundaba nti ntegeera. Okufuna ssente tetwasooka kubeera basiru, twasooka kutegeera. Naye nze ngenda n'ensaasira abantu bannange abatalina ssente, mwe bannamwandu, bano ab'oku kyalo, bannasikira. Bino ebifere we bibatuukako mwe mubirwanisa mutya? Abatalina kapasite nti nno ogenda kubalabako omuntu gw'owaamu. I feel sorry for you. Era ntunuulira ne sijja biyita biwulenge n'abantu abasobola okubeera kuno nga bawagira abantu abakola ebintu ebityo. I think mulina ekintu mentally nga you are wrong, you are wired wrongly, oba tolina kyolina mu nsi era tosuubira kubaako kyofunye, kubanga ne bw'oba tolina ng'osuubira okufuna. Oba mukali akagamba nti watya nga nwanidde ekintu kyange omuntu najja n'akibba bubbi. Okutuuka w'olifuna ng'embaata zino bwe zajja ne zijja zaagale zibbe ekintu kyo lw'olitegeera. Eyo gye yajja gye beemalikira nasasula y'akawumbi kamu ne miliyoni ebiri. Last week bagenze balina ew'omufere ettaka lyange lye babadde bafererako naligula nadda miliyoni 8. Kati bwe nkugamba dda just know
nti zaagenda dda ne zikyusa in value. Embwa ezo nga kati batandika okutambuza bufayiro we babujja wano babutwala mu bana abapoliisi ate nabo ne batambuza. I just feel so angry nti waliwo abantu abasobola n'okumanya abantu nti babbi ne basigala nga babawa airtime. Ate oli agenda okumaliza okwogera naye ng'agamba tubamanyi. So what?